Oro mulage mundi manyi. Tata weba yali kuze sebo. Bilio. Ogenda dde kubamu. Ngenda dde kuba abantu mbalage nti siri muntu wamu. Kati endongo jingira mwaka kikokodi. Okuyingira ebidongo. Kale nzenga nga tuzeeke mabega. Sinza kuga nti omwaka gwali gwe naye nze natandika okuyingira endongo ndowooza nyine emyaka ndowooza nga 15. Goliwa. 15 mu Masaka. Nze nabula okuva ewaka ebidongo byansikiriza navange wakanga embaga baddeze ku kitundu nga kyali muto nitandikanga okubula nga ngenda mu ndongo nga bannonera ku ttaala emyezi emyaka gyali 87 omwana abuze naye ng'endongo okugenda badda nga njagala olyawo nga balanga bannanga b'Oluganda muzikirize ku byuma omwana bw'ati ne bw'ati abulidde mu bidongo okitegedde nga bamuno era nze saawa eno bangi tibamanyi na neemu yange gwonyimanyi manyi kokodi omanyi kokodi n'abasinga obungi bamanyi kokodi naye neemu yange tibagimanyi tunalitegeera ku nalitegeera ku bajagitegeera ko era sagala janja sagala kujanja wabula kwolu twegendo tyogera baserebo kibo ogamba nti kati ono naliwo ng'atandika ono mulabyeko nalinamu omukono gwange nze kyansikiriza okuyimba okimanyi kiki lumumba ndi awe Masaka promotion zize promotion yali omu bebe kulu agenda jja bebe kulu ebiseera ebyo yali talina nviri zigweno zaali ziri ku mutwe naye nga enviri ziringanga ebitiko obumpi naye nga zijagaladde bwe ziti kati nga nungi nga buli bwanyenyambu bwati nga nze nfa nga nfa nga yakikola atya bebe kulu alina kayimba ki simanya yalina funtula yalina funtula gwe bayimba bamuyimba basatu funtula funtula byabule nga nyenyambu ate nga manfudde akati aba omo aba kampuni ya omo abali bali promotion nga bagamba nti mwana kyasobola okuyimba nenga atosogola omusima amala mulugulidde wakati nga abaana bayika ku stage bajja abaana nga bana nimba tunulya kwanza kinalindi nali kyemanyi era nga nabampaako information bali bwebaka kati bano kebagenzi bagenda nekokuli tibayinza kuyitako ne babateerayo nze ne bagamba nze ngenda kusembayo bano kabasooke ne bakuba ne baga kati nomudde wali kabaka nzize nateekayo ekigoma naye nsooka mpanda kampuni ya omo mbana akawaanako ebigambo nga bina oli aba yafunye dda information nti ono amanyinaga nti ate gwe oli mulala eri obukalo nga bakubye dda amatisaati nga bampa bandaali za omo emikebe nga bampa nga bagamba nti koko byoli w'amaanyi funa wootuula wali era ogenda kuddamu otooki ekyo nga kiyitawo nga wajjira kampuni endala tugeze nga ya MTN nga nebanga nti kokodi nga bayita abaana basobola okuyimba nga era nyimba nga era mbagwangula kati lumu baba bategese sandwich nabugabo manyiyo omusajja omugenzi mukama mumuzi mirembe omanyi gwenjogerako Eno Nsasage bamuleeta ayimba akagogoli njogo ekikajo kamenya akagogoli njogo ekikajo kamenya naye nga mulaba wayimbira mbuuza ngenda ku DJ's box taliiwo kumbe yali nnyo omuti yali nnyo ali matabi ne kodiresi kyakubira lagane nga alasibana wataala mukama nsinga nyamba nange nentuka ku kitiibwa ekyo okubira mu miti waggulu ebiseera ebyo waliwo endongo gye bayita twins yali y'amaanyi waliko DJ bamuyitanga anirabidde yali baawunsa nnyo yali moze naye ng'alina omukono nga bw'akwata sijjo gamba agenda gimenyamu ina kati gyali erabidde mwe oba moze bali mwerabidde kati Eno Nsasage nga ayimba nempulya nga essanyu ku mutima ly'amaanyi naye nga buli kya akati nafa tikevumasiye buli kyayi nange nenkolaki netuuka ku lunaku olwo kwegamba ebidongonziza ebikomerera bwentyo naguno gwaka kuba ekibiina kyagala dda kuva buto taata sinza kuba nebitandika mwaka guno omwaka gwo sigumanyi naye nabitandika ni muto kyobwomanya kati saawa eno mpezezza emyaka mingi abaana abazadde kati muwala mbwe Suuna yali ava ku ssomero n'akuyitako ku drive kyoga nti byayogera ali alimba bituufu nga nze nakusomera gende eri bituufu twali eyo kusaza kati awo kusaza nga bw'otuuse bwoti kusaza waliwo olawundi about oba ogimanyi saidi eno batekekawo emikono gya kabaka olusomo ngaawo nga kabaka kati awo mu senta awo enali Suuna nga bafuutuka eyo mujjukira bulungi baba ku ssomero akubye ekikalu Suuna ali mukubi wa kikalu bambi
era kusomero genga tom kigere mweri bamwanga credit obuyonjo yatanga kubi ekikalu naye nga yebambe ekimusanyuka kasanga abasuuna bayi nabambi naye agenda agaziwa tugamba nti yayogeranga byali byakujibisa ante omukulu angande atumidde ngaba akwana ngakwana banjogeddeko kinga bona atumira kati omuntu banjogeddeko naye agaziwa omuntu yasebwa ataliko kwanya bakyala kananga wanatumiranga Suuna gyebaleko mwana ataata agenda musomeko manina otegedde kananga yagenda ngakadduka kasajja kalugaba nira bakatonda akyankumye era bannaye bijja bigereke empale teyita mutwe Suuna yeyandibadde ajjanga agamba munaye kokodi nze bakwogerako naawe naye byensi okumanya bizibu saawa eno nze gwe nagobanga nze muzeyi munange badde yatukoleyo okumanya byensi bizibu muzeyi tutya era okumanya Suuna bambi njagala hadasubona wataala amwe bambi ebirungi ebisobaganyiko obukulu bw'eggongolo sinze nsinga okuyimba mu ggwanga naye yansembesa mu vision group kati mwendi njogera negazanya obukutoli muno mbukuta abakyala ofuna radio free and charge TV oba nsanze bakola kinjingira free and what sayitoni wanyamataza ganti yugawe no agabwa uyakola ne Suuna Ben is okay otegedde mpulira ekyo kyebaza mukama katonda Suuna Ben kubanga webase obukyawulira tata kwebaza nnyo Suuna Ben sina kinyiza mu wanti ntegese ekivulu Suuna Ben enkwate million 2 nzimuwa Suuna akujja wakuleeta Kampala mpaamu awo nyumizaawo ka akati ate okundeeta Kampala nkwate kubo nva Masaka nzijja mu Kayabwe tawuni ye Kayabwe wakati mweka sibe nakozira kati makyali mu Kayabwe zigenda zireeta COVID-19 zireeta COVID Suuna Ben agamba nti wategedde COVID yatusanga twakoze tukola yatusanga tukola yangamba nti kokodi muwandibadde ojja ku Kampala wano tetukolako kofe naku TV wano nobuukyamuko bantu bamanya kikyoli oyangamba ekigambo ekyo namugaa taata waategedde wesirikire olunaku lwensookera ddala okujja olumanyi Suuna yali ategese Sebulenga eyasooka wano mu kasaawe yakubira ebyuma amala adduke mu byuma abayayi bamukwate bamuyuze esaati emmotoka agirekewo sigo agimutwalira ku twiniziga yekwesi kola bwensookera ddala najja wano kubukedde nenkubalaga era alaga oyo akyali mu kompyuta nayimba katono ntulike naye nga saagala mugamba naye nga minizi wati nga kyenwanirira abantu bategere nti akasajja kaki kakuba nayimba nenyimba enkeera netugenda kuvibwa ku kisaawe yali ategese ekivulu era abantu abali awo sebamanyi muwendo nze kwolo bwana Bruno sente ze nafuna kuseeyo yinza n'obutaddamu zifuna okujjako nga nzeemu kutegekaso mukyegeti kubanga nagenda okuva ku stage okumanya abantu bandaga wanulaavu nayimba ku stage ng'abantu baleeta tawulo basimula ku ngatto yange kibayita wanulaavu kakati bajja banjiira sente bampa sente ensawo zino nezijjula ne mu stocks mujjula naye okuva ku stage nga bona aba ku stage nti ogende wansi wali abayayi jajjako okukulikayo naye kwata bwenti nga sagala bakwata mu nsawo ne basitula mu bbanga naye emikono giri kuki ensawo zibooze ngenda okudda Samuel eri neebale sente zekoze ku stage nga ali 7,000 omuntu zakolera so ne bamusasula nga ali 7,000 mba kyali 7,000 ezo nekimanya nti ziyingidde mukole ekyakeerako ko directly ngenda ku mulyango ku mulyango nga layini eyatanzise saawa 3 ez'okumakya oba 6 saawa 9 bakyali mu layini nga kino omutegesi ye bwana Suuna kati wano bwensumagira tibabega kati abakuba stamp abatiketi kyebeka nabantu baali bakooyi basolooza ne bakoowa kati ng'abantu bangi kino ne bwana Suuna badde sikimubulirangako naye kakimanyi tudde kakati nga tudda ku mulyango awo wata stamp koko ndinze mpa sente zange zizino ebiseera ebyo saawa 9 nali sikyaboola sente oba tiketi yali yamutwalo nga 5 okola ki naye nga njagala kendeeza ku bantu bayitiridde abala batuyita mu nkwawa ngangira bwenti edokeera ku makya ng'akazeeyi kaweze nga Suuna atannaba kunsasula ng'akazeeyi kalina wawenekamu 7 neŋŋamba Mukama Katonda okolanga bwoti n'ondala Suuna Ben agenda okeera ku makya
naye ansasule kubako olugamba emitwalo kyali ameka ngatteko nagenda nenziwa mu ddiiro ewange omanyimu atto sente zino bwana Bruno zituma natunuulya omuvambata kwa sente nga mungi kono mwezi okukwatako ku sente nyingi nga mungi netandika okusayansa obwongo obusiru naye nga nakibuuka yali agaana ofuna sebo nkulina ati bwagaana kamusikaninge nenkwata enselula mami jebaleko oliruddawa ndi wano munange naye Coco nze bwatabana okuntama okubira banne essimu wadde kasoda lwakwa naawe oyogera bubi naye nawe newekuita naawe tojja kaliza nsirika businzi soda nga gwe tojja omuntu osooka n'omuweereza kakambi n'amanya nti omuntu gwe ŋŋendako ategeera gwekwakyogamma nti wakafumba emmere wakakijjulya oba esooka kujja naye ekituufu naye akati tonjogerera bigambo bingi oli luddawa ndi wano ne wano kaboda kakuleeta wano kalyawo seremeka nze nzisasule nja kutuuka awo era kukoti weekubya emizimu ntadde musere zange owa boda mmangi kugaa ndi mulalu nze kugambe kamu okwogera bampita kokoti noongerezaako nanga kanjirinnye naye bwe ntuuka awo nayogera ebigambo by'ekisiru kokoti toddamu kunkubira ku simu yange konzi kale omwana ngajja agenda okutuuka walinga ekiryawo kirala katiko kenyinka osooka n'omusikaninga kazi onywaki omululu gwa sente nyatasika abonete okutubabonakokaokuzibakwase kumbe gyokoma okunywa enkangaali eryekuba tukaali yagaana dda olwensooka ziri nti nali mwavu kati bweyagaa nti yinza okumala butasikanga bonna talufaya kati nanywesa efujjo mbwayagala okunkaliza nze nakibala mumutima tayinza kunywa ku mitwalo giwera 10 tayinza ginywa nanywa nkuba ejja neŋŋamba mutima enjala omwana omwenge guyinza omutta naye tumyawo chipusi nasooka n'abuzinga netubanga abanyanyi mubuzaabuza chipusi bumala okukakana bulungi zemu neetalaawundi kati omukazi jukira tiyenkanye na musajja mutwe buno obwasooka yalinga kwegamba nga envumo bwesooka okuggula wabaawo obusuwa obusooka kati envumo bumala okwasama obulungi naye enswali zikolaki ezibuuka nazino ecupa enyaze naleese ogatta kuzirya enya sigwe 8 nazazinywesa akatinko wana Bruno beti kino nkikubulira nga ndi kumpewo tukubukedde ebuutu y'embuutikizi yagenda zimalamu ng'atanzoga naye Coco nammwe mweyisa bubi